obobo abasajja batambuzanga embwa zaabwe exercise bagenda okulaba ng'akabwa akaveeri kakabwa kaganda kaagala lipira mbwa yaabwe kagizaalemu kaleete enkwasa zitali ku mutindo kaleete olulyo olutali ku mutindo kaluteeke mu lulyo lwabwe ne bagamba nedda tekisooka mufo ky'okuba bukabwa kaganda twakola project eyo ng'embwa zaabwe tuzifuuyirako etteete kati kabwa kaganda bwe yajjanga ng'eswamye egenda kuli okuwunyako etteete nga ligigoba ng'ogenda okkakkana ng'embwa zaabwe bazitaasizza kati naawe osobola okufuna embwa zo omanyi abasajja bagula German Shepherd embwa zo ziba n'enkwa si nkwa kati free enkukunyi tezinaaba zirina olusu zifuire etteete ziwunye bulungi oba amazzi g'ozinaaza teekamu etteete gwe dogo trainer ali eyo atendeka embwa teekamu etteete onaaze embwa zo ojja zitunda bulungi nnyo era naawe alina embwa zo nga toyagala mbwa buno bwa ku kyalo bukaba kaganda kuzimanyiira ziseeka etteete ojja kumbuulira ate nga zijja kuba ziwunya bulungi nnyo era mu mbeera eyo etteete liyamba nnyo ne ku kapa ekapa zigenda ne zipamaapama mu nju ate bambi tuzaagala zituyambe ku mmese omanyi kapa zitambula n'obulwadde babuyita toxoplasmosis gino kakkana nga zirwaziza abaana bo zibalwaziza omusujja ogwo ogutawona zibaleetedde viral infection kati wootayagala kapa zigende fuuyirawo obuto w'etteete ono ofuuyirawo bufuuyi ogenda olaba nga kapa tejja kuzanyiraawo wootayagala egere era n'abano abalina ebiku omugenyi waliwo abagenyi akonkona ku geeti naye ng'omumanyi nti gyavudde eri ewaabwe ajja kuleetera ebiku kati bw'aba tannatuula ntebe zifuiremu agenda oleeta ebiku bye bisigalawo n'obiraba ebimu bijja nakudduka tebijja kubeerawo abantu bwe batyo oba obawonye abantu tebabagamba naye tebaagala bakyaza oba wakatuuka n'akuwa omukeeka kyokka entebe weziri abaakola asuspectinze afuuse detective toyinza okumuleetera amagi g'ebiku oba n'ebiku bannayuganda bazibu naye mu mbeera eyo naawe mulage nti naawe olina akakuwiroko wekuba akateete kagoba n'ebiku era abaana baffe abavubuse balina kabuvubuka abaana abavubuka wano mwana naavunya kavubuka obeera eri n'omanya nti John akomyewo obeera eri n'ogamba balunabba kati atuuse kavubuka alinga ki kavubuka tokayana na mbeera ofuuwamu mu mazzi mu lips gagenda okunaaba oba naawe fuuwamu ojja kuba fresh ojja kuba owunya bulungi nnyo kubanga etteete lyoza omubiri entuuyo zonna era etteete butto waali avuddemu ayamba nnyo ku mbeera n'abantu abasiiwa omubiri oba omubiri gukusiiwa teekamu etteete mu mazzi onaabe ebintu bijja kutambula bulungi nnyo taratibu sana ng'omuswayiri bw'agamba kavuko obwe ng'omuwonyi ojja kulaba nga bamaama bakugoberera buli woogenda kulya buli ate owunya bulungi neggwe n'owunyanga ekkalalume ery'embuzi baovaawo naawe olimba funa etteete olinaabe oyiro ebintu byogeddeko class anti ffe tugamba nti ebyedda bisasika nga aba prof by research tebaliiwo naye nga tukyaliwo teri byedda bigenda kusasika era mu mbeera yemu etteete ligoba ebiwuka enkwa ensiri ebiku enkukunyi nali wano lumu mpulira omukulembeze w'eggwanga ng'agamba nti ko yeba na science naddala basoma vet ensi neebeerawo ku bunkenke ng'ensi ejjudde enkwa ticks enkwa nga tezigenda ente zalina ente ze bazita ankole longhorned cattle bambi lwali lumu ono omusajja owa South Africa president aliko bamuta Cyril Ramaphosa Cyril Ramaphosa mutabani we kati muko we Uganda yagala kutwala omwana oli mwabiraba mwabisomako mwala we omusajja w'ekololo oyo mumutegedde naye yagenda n'ayagala okutwala ente z'abannayuganda zankole okuzitwala eri mu South Africa Cyril Ramaphosa omusajja mugagga nnyo alina kampani nyingi nnyo nezino ez'amasimu eziri wano gano amaduuka agamwe gano gemugulamu gonna zi supermarket kati ekyaliwo gonna gage naye South Africa ne bazimugobya ne bamugamba ente mujjudde enkwa tetusobola zikola ki zitwala
zigenda kugenda ulwaza ente zaffe ate ba South Africa bayimiriddewo ku business eyo. Ni munaye kye yakola nga ajja kama ejiri enkazi n'afuna n'enkwaso z'ensajja n'atwala Kenya ne babigattagatta ne bafuna ekyana ki embryo n'atwala ewuwe n'atandika okwaza. Kati ayina ente nnyingi nnyo ezo ne z'abanyankole ezo ne z'amayembe Longhorn cattle era ayina ne museum namba. Abantu bajja ne balambula abazungu mu America mu Caribbean ali mukola sente mpya n'enkadde na era yawandika n'ekitabo The Heritage of Longhorn Cattle ekigamba nkole yakijjako kubanga ffe twebase ente zaffe zijjudde enkwa naye nga tulina ettete liyiwe mu mazzi. Ogenda okulaba ente zino ozinaaze waliwo kye bayita dipping bwe twaddiranga n'oteeka mu mazzi mu kidiba n'oteekamu ettete lino. Kati ente bwe ziyita mu kifo ky'okuteekamu bino bichemicals ennyama ne bagigoba ab'omutindo teekamu ettete ligoba enkwa. Buli enkwa buli wejja gewunira bweti ogenda okulaba nga enkwa zidduse. Kyova olaba mutunulire nnyo embogo omanyi ffe ndi kyana kya mbogo mukenkufu nyanzi embogo ya mutawaana era tetuli bakusaaga ab'embogo. Embogo ekintu kyerya oba bwerya omuddo gwerya guyamba okugoba enkwa kubanga embogo n'ente bifaanagana. Kyova olaba embogo yo erya nnyo ettete ne bwetuya n'akawooka n'akasutonera. Kati naawe okugoba enkwa teka mu mazzi ente ezo gwe zinaaba oba mu dipping mu bidiba by'ente ojja kulaba ng'oziwonye oba ozifuuyire. Era naawe ayina ensiri fuuyira mu nju yo ku kaneeti ogenda kulaba nga engundi zonna zidduse. Fuuyira tosaaga na kusaaga ggwe. Nze ensiri ne manyiira gondabako stampu z'ensiri naye tambula ngenda kuwasa bwe nojjudde esimaaka z'ensiri zikulumya ozimbye amatama ozimbye enkoona kutwalawa tukozese ettete okugoba ebiwuka. Era ettete ligenda tuyamba nnyo bwe tulinywa lyoza uric acid mu mubiri. Abantu bangi balina uric acid aleeta okulumwa kw'ennyingo, omuntu n'afuna gout, omuntu n'afuna arthritis. Nywa ettete lyoza uric acid. Ate terikoomaawo ettete osobola dimasaaginga awakuluma butto naavuddemu butto w'ettete n'oba ng'obulumi obugobye. Mwe abalina pressure ne sukaali mulinywe amatondo 5 mu mazzi agabuguma. Teekamu amatondo 5 mu mazzi agabuguma. Omanyi ebintu byange bya kikenkufu siiru ziringa siiru kuuma mutindo lino nno ttete njagala kulaga engeri gye balinywa asiiru nkaggyeko. Ozolowooza byavudde Bulaaya naye kumbe ebikolebwa wano. Matondo 5 mu mazzi agabuguma ebintu bya kikenkufu. Otonyeze 1 2 3 4 5 tolwawo nga oteekako amazzi flasika eri erimu kasitevia nga wenywera bintu webityo we bitambula getete nga wenywera oba ogenda kudiwaminga ogenda kugoba ebiwuka. Katono nnyo ako kammala nja kumaliriza edda. Lidiwaminga abalina constipation njesibako nnyo n'ebiwuka byebikyasinza otulwaza wano. Abantu baffe tebafuluma mu toilet bakuba nduulu naye yonna embeera obeera ogigobye. Akola shampoo diteekemu ojja kulaba nga shampoo akola nnyo atunda kubanga likola kusituka ate liziiza n'abakyala okwetakula. Bakyala beetakula enviiri n'agenda n'akujjulira emmere ate ekidduka n'okiwona osubira wanzikulu ng'oli ku mulyango koodi kalibu. Naye era mu mbeera eyo ettete lijja tuyamba nnyo ku mbeera eri abantu abalina rush abakyala face ebeera awo nga damage ajjudde embalabe abatuuyana ebigere bitonyeze mu mazzi onaabe tojja kuddamu kutuuyana bigere kubanga buli wotuuyana ebigere ojja kunyiriza abantu ebigere carbon monoxide ojja kuleeta sewage pipe ng'etambula nayo abantu badduke. Era mu mbeera eyo liyamba ne ku mannyo. Bannaye nzijukira wano nali mwana muto ng'omukulu yennyini kamusunda alonkinga ettete wano mu Serena ng'akozeemu eddagala ly'amannyo. Kati ettete lino osobola oddikwata n'onyunguza mu mannyo go alina amannyo agakuluma. Omukulu ebintu byamutabukako ne bimuleka ebintu bya kikenkufu si byangu era project yakomaawo.
omukulu yennyini omukulembeze w'eggwanga kintu project yagitwala wala nnyo yaleeta abaana abasajja abamisiri simanya abakato aromatics naye omukenkufu nali muto naye nga ndaba ne kati ekintu nze nkyeyagaliramu akatuuti nkawambye aketete waggulu w'omumanyi wabaayo omumanyi nga ye Ssaabakenkufu omukulembeze w'eggwanga yakikomyawo nze mukubye akavulu kalamba etete ndigaseeko omutindo tadde nkoze ne sabbuuni wetete ojja munaaba ate nga alimu ebivuunu ly'amapaapaali abantu munyirire n'ebizigo weesiga ebyekinzaali osodifuuyira wano mu spacing wano naddala amakovu ago wegayitira kugamba tolifuuwa ku bimera ne wano wabbali w'ekibikolo lijja kuyamba ku bukubo bubeera mu ttaka obusiriŋŋanyi bwe bayita nematodes obumala ne buyingira ne buleeta okuwotoka ebintu bityo bitambudde bintu bya kikenkufu akenkufu tetuli bakusaaga aba Prof Bioresearch tukubire ku ssimu oba genda ku mutimbagano ku Google Play Store oteekemu application yaffe ya Prof Bioresearch jukira tuyinako radio number radio nagikola tuyinako program amatiitu mpandiika amawulire buli wiiki kugundi eyo tozannya na kuzannya olabe nga weegoba mu bwavu oleme kutandika bintu obikomyawo